Lwaki yafulumiza Zedriga nakugamba Luis Zedriga was a machinery omulimu gwe tegwawedde ogufulumya foot soldier n'ogogola ekitebe yajjanga machinery nakigamba oli yajjanga machinery kumufulumya oyo jjukira ye mu entalo tazitya nagamba ye entalo ze yasooka n'akuba mpuuga tojjukira ku kyaba mpuuga yawandika ono Zedriga yeebyo ebyo bakuba tawali omugamba ajjanga alina mission yawedde ne baleeta oli gwe twagamba Pastor Jamada eyali omusiraamu n'alokoka kyokka mu kulokoka wadde mulokole naye ye asobola oyimira n'achalenjinga abasiraamu kuba yaliyo baleese ennambesha eyali eri ajje wano kuba ye asobola oyimirira ekibiina n'akiyinza iPod ne bamukimayo wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde n'okusoomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina ziwa amuza kyeyuna abangi tumuyita Rasta Bag tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kubuuza tugatandika program Rasta buuza abantu tubabuuzaako oba mbabuuzaako abatugoberera betumanyi betutamanyi wherever you are yonna gy'oli mwana mwebalire ddala kubaayo ekisinga obukulu tukomyewo tulabe wiiki weeba etambudde ziwamuza kyeyune Rasta Bag omusajja w'omuggeto omusajja w'ennansana omusajja w'omuddipa olweyambuuza lwaki oyagala nnyo booza omusajja w'ennansana omusajja wawa I'm proud of Jenva secondly boba nga bulijjo before secondly ku 0703511589 naye leero nze bukedde ndi musanyufu olw'ensonga tubali tukaaba omusana ne Uganda zaabu yesterday twafunye ekire ky'enkuba ekirikkiriye so lino kyonna kikiri nze natural ekimpadde okwesima n'okweyagala otherwise program yakabi okay tweyanza nnyo tweyanzeege amasanyalaze ndowooza ne bamwe tegali amasanyalaze nga twagala twesonyiwa aba national water n'abamusajja tunaatera obbeesonyi waggwerinda twagamba tugende kuzisola si bwe kyali anti era tebakyali ba monopolist luli bali ba monopolist nga sola teziriiwo ne kati sola zazi very good kye kiringa kyatutera okugamba abantu waliwo system etutuuse nga twetaaga okujja privatization mu service kwegamu service sector oba okategedde ne bano abahayalinga ye government ati kyetugamba nti kati ebintu wano mu process mwe tuli mutukyuka ekyo nakyo tukirowooze bwegaba amateeka parliament yetuyambe bweba cabinet batuyambe service delivery sectors nga bwalaba education ebyo energy transport health tubijje bantu bannakyewa amino abantu badase kinoomu wakati ndi mukugezaako okwongera okyefumiitirizaako bagamba gajja genda ng'emu gakomeweemu very good gagenda emu go mu kugenda go go gabeera mu budde sharp very good mu kukoma olumu ne galwawo olumu ne ganguwa 12 kitundu emu gaba gakadda negaddamu kati eyo black out ejjawo ate oluvannyuma lwammwe okulangirira naye Uganda tuli serious very good ujjako amasanyalaze olunaku lulamba ebyo byetwagamba kati bye birina okubeera mu system bye tulina olulwanyisa kyakubiri tubawe ku magezi gajjeeko ennaku bbiri ogabalekere bbiri you get the point nti abatakoze mu luno olunaku ekyabakola nakyo tekyetaagisa anti waliwo kye batugamba nti maintenance kisobola okukkiriza nti waliwo bye mulino after ubeme kugenda kisoboka yabicyankalanya ebintu byonna kisoboka naye tukkirizayo wa maintenance nakye tugamba ate mu maintenance yammwe you cannot black out eggwanga okumala wiiki namba ey'okubiri nti muli mu maintenance mulekeemu ennaku ezimu ogambe gagenda ku Monday n'olwokubiri okusala olwokuna n'olwokutaano okwegali weekend gagende Monday bawe ennaku 3 mu wiiki oba ennaku nekyo nakyo kiri 5 nga bwe twesonye okimanyi ne director wa ukimanyi UDE shero bikibi kyani simumanyi ate executive director bamugoba ono naliwo kati ekyo kikulaga nti nze ku mwoyo gwanga ekyo ekitongole simanyi lwaki nga bwe twesonyiwa water and sewage corporation kyali twesonyi nekijjayo waya zaakyo netumanya nti tetukiyina nga bwetutalina gundi bwe tulina mu bigambo national ministry of disaster and preparedness n'ekibambulira ky'okubaana nga disaster alabikako nange oyo ministry erikola ddi tuyita amagye tuyita polisi kati n'abamasanyalaze nga bwe twasonyiwa water bwe twasonyiwa disaster and preparedness nammwe mutuyambe emiti oba mugikime mugitwale osinga okukokonya abantu
ennaku abantu bacha kuba buli omu mu Kampala ate olina okumanya Kampala yokka okwetulula bakumasanyalaze ffe tuli mu Wakiso naye abantu era bakaaba sagamba ttaano waffe owe mukono the same story kannammwe ab'omu kibuga nti Kampala Metropolitan kanowuliza abali ebweru era owuli abantu nogamba oba tuli ku kiki kino olaba wa Kampala Metropolitan akaaba kati ow'essirongo akafuna ayo yabivaako ate kyolina omumanya abantu abamu kye batamanyi n'abo abakulembera ebyo ebitongole mu Uganda bannayuganda be bantu nga ye tanyigirwa mu ttooke bw'omulemesa wano ng'ayiiya wano bannayuganda no beesonyiwa manguzi kati ndabira anti kyegamba tosobola munyigira kweke masanya ajja byesonyiwa omusayi nga ye ali awo ali ndabira ku NTV bannayuganda baali balaba akawungezi ssaawa emu nga buli woyita baba balaba kati obagijjaako manyi kino beesonyiwa olaba amawulire babivaako tebakyabiteeka nako ye munnayuganda oyo kana amasannyalaze ero gyaba bizinesi batandise kyusa mpola yali atunda obutunda dde ku kyayi mpola babyesonyiwe yali alina edduuka mbusimanyi njagala amasannyalaze neotteekamu zikando tunagala tuzeeyo ku sitima ey'okupika pipipi tuddeyo ku ttala y'omukono naye nga UEDCero yetututusizaawo ekitongole nga kitutusizaaku eyo naye maama tubeesonyiye ffe ka tubeesonyiwe twakkiriza bwe bakkala twalonda bbulaaka bino tebiriiko kkala ab'NRM balonda bbulaaka n'abalwedi balonda bbulaaka kyekiringa kiraga ab'amasannyalaze tusibya mu kibululu kuba bino bye bitulonze okufuna saavisi zino ez'amasannyalaze mba temuzituwa mulinga agate twalonda oba sekyo be twalonda si be bakulembera kati kitalo nnyo kitalo ddala Uganda yafiiriddwa abayizi abenjawulo si King David yokka wabula nalabye n'essomero eddala ly'e Kamuli nalabye eddala ly'e Bushenyi before that nalaba lyali ly'e Wakiso lino eryatomeragana basi yatomeragana n'eggaali y'omukka abaana bafudde okusingira ddala ku King David awo abaana bakoze eki bafudde batutte obwana obwa P3 P4 babutwala Kapicholwa nga ne bwokavuga okajja wano okatugambo katwala kasande eri ewaffe nga mutuuka musobola otuuka ezigoti nga keebase kati oyo mwana ekapicholwa nga omutwala yokolayo ki abaana b'abantu ne bafa we batyo director w'essomero naye n'alugenderamu gumanyi kyekitegeeza director okugenderamu olwo kubanga ekonomi yawe inawe yesibidde kuba abadde awo abantu emirimu abadde atete n'ebirala manyi akasiza ku director ngo okya phrasinga sentence ababutafa gomanyi ebibuzo bye baali mubuuziza era bagambo ekyamuyambye bwekyambye family ya director yafa Allahumma kaisoka bali mugambye nga bwe yasaddaasa abaana b'abaana era kati singa ali mukomere essaawa zino naye kyoyogeddeko yagadde nange nkirulye kati ffe abamu bazitumye the blood 10 days nga 7 July accident yasooka yagwa mu Omoro then nga 10 July ya train nga 14 July yatomera ekimotoka yatomeragana n'ekitulera eyali ku highway nga 16 July yene y'abaana abe Kapicholwa mu Eastern kwegamba wabaddewo ennaku 10 just nti zibuukabuuka naye 10 days zibadde sodegire nebbaga wangamba wali musomesa abaana mwe batwalanga eyo simanya balanga ensonga lwaki nina interest mu bintu bino nga bakimayo ki ekisooka abaana nze natunudde wonna sirabawo gavumenti wano obulagajjavu bwensooka olaba bwaba bamasomero n'abazadde abazadde tebannajja abazadde basasudde ssente ngera abakimanya bana bagenda Kapicholwa tobajjamu babagaliddeyo era waliwo yagambye board okutula abasomesa n'abazadde mbu nembagamba mmwe mukyogenze nali ku sukulu I've never seen very few amasomero matono agakkiriza abazadde okuteeka ideas on board baga yupe gwe ng'omuzadde ssente katugambe omwana akuleta nagamba netaga sente za tuwa omala kazima katomugaye mulagawa kakati ebyo omuzadde bamuggaliddeyo kigamba Kapicholwa ne bamunyonyola safety y'abaana zawenzirira ku ssomero akatijjo kyekisooka nokola sente very good ekya sente ekya sente ate tukirete namba 2 kuba kinene ekya sente tusooke katijjo k'essomero kyobuuziza nga tukyasomesa nze jukira naga science gwe sisomesa geography amwe perfect musomesa okyewunyisa mu pepa ya jogo bakugamba for NF tuli kuba A-level no tugende kuba primary kuba ba primary be bagenze anyway tusooke kuba primary nawe olwona abaki tugenda nabiyimiriza byonna aba primary tewali nsonga yabadde batwala eyo era kyetugaye director yafudde waliwo question yonna mu SST nga teriyo
there was no reason as to why abana bagende eyo kuba mu SST social studies temuli mu nsonga etwa question esomesa yabadde yakubuuza abaana abo. Secondly, bwe banga abaana babadde batwale eyo, was it a school tour or it was a vacation? Otegedde kye ngamba? Maybe it was a vacation. Kati kye ngamba nti abazadde babagalirayo yo omuzadde amanyimbo asasula tour, kumbe omuzadde bakunnyonnyole bana abakumbaavu b'essomero tosulayo tour, not even a school wabula sitade tour tuba tumanyire betugenda osoma ate nga bigenda natuyamba mu bibuuzo. Nagamba the other time mbadde nga nkola tours and travel nze wemba ntula n'abandi batoka Ras kati bo bali bakuyita master olwokuba obozze mwekyo ekifaananyi no bato obodressinze fi master wena bera n'abaana baffe naye bwe tukoma toka master weebale lwaki ntize bwe ntula mu mmotoka eno ngamba eno study tour teyina limitation ku study studying from the school mpaka we mutu kasita tufuluma gate y'essomero tutandikirawo okusoma era ntuula mu baana wakati abyemabega nga bampuliza ne wano n'abo mu maaso mo especially apa kuba bana banasirize kina kyemba tuwaza mu tour kusimanyi ezo study tour bo bera mu sukulu tour tuba twala migati ni bagenda baba wo mugati ni tuba twale baba wa soda ne twala mu fudo mu site ne babuka ne other ne badde wakati wanyumiddwa tour kati ade sitade tour etandikira ku bana ba P4 paka P7 kegamye ntinze bentulamu tuba twakafuma ni mugamba you people but you got in the since nago mu kibuga ono sigemanyiza nnyo ntero fuluma mu Kampala sababuzi ne neyongerayo naye ofuluma omwana omubuuza gwe do you not only Kampala Mosiki nagamba yes nouza where have you ever seen it nagamba on the TV no muganda nawo tunula mu maaso ga Costa gye tulaga agendo tulanga alengera old Kampala nganti gweko kirigeeza mbongo bange mine bwaliddayo ng'atudde ku TV n'agulaba ogwo omuzikiti yagulaba physically tuba tuli kulingira oli tugenda ne mubabuuza you people do you know Kayanja ka Kabaka no ne mbagamba look the other side ekisooka abasomesa ng'oggyeko akatijjo mutegeere nti n'abasomesa abali be muwasimanyi emirimu gya social studies they are nothing other than okubeera n'ebipapula practically tebamanyina kye bakola ye ali takipapula mbwamwe qualified teacher nene kye bayise study tour takimanyi nti ne bwafuluma ebweru lw'essomero bwati basobola okukola tour mu compound neggwa bwekiri study n'otambuza omwana n'omujja ku ssomero n'omutwala entebe tugeze n'alaba ennyonyi n'omutwala mu zo n'alaba ebisolo n'omutwala mufudde mu site n'awuga sinaazannya n'akomawo ewaka nombuuza mulabye ekikuttwa naga taata tulabye ennyonyi oyo mwana abatalambudde kireeza omusomesa abadde mu kiru abasomesa nabo babeera mu kwekubya bifaananyi wateekedde ennyonyi omanyi omwana bulijjo agiraba wano wali alabye bulijjo kyalaba mu bbanga naye yagambyeko nti nalabye ensolo gye bayita ensuma kuba abadde mu zo nalabye omuziro gwanga iso maito 10 oba oteekedde logiki kiki ekyenjawulo kyakugamba ng'ali mu ttuwa kiregeeza katijjo nga n'ababikola tebabimanyi tu olwakatijjo kano maasita ebamwamu omudirector ne master wa SST baba baakuwa omulimu leka kwefuula seeka mirimu ne maga ogenda fumba omuceere ku mukolo oba mu kufiirwa n'agufumba yamanyi abaana be bagenda otuula yamanyi simanyi abalira ku nsaniya bwe buzibu master olw'okuba wa SST n'ayagala yeefemu yagenda onnoonya mbu abalina emmotoka kati amaliriza agenda ku street n'afuna ow'ekimotoka ekyakaddiwa kati n'ayitanga naawe olw'okuba nti kimusabye ssente nti ndi asobole okufisaako yeefudde seeka mirimu lwaki temwawula emirimu gino gwe n'ogamba master noonya kampani egenda olambuza abaana that's all owa kampani najja organization lambuza n'atula ne director ne bannyonnyola abantu gwa gye balaga n'ensonga nze nzija musomero negamba abaana bo bannassale tubatwale babawo omugati waliwo omwekawempe yaŋŋamba abaana b'e Kampala tebayigenda kulya migaati koze madamu nno mpadde ensonga kituufu ewake waabwe baba n'ebigaati katukoze tenaŋŋamba tubanoonyeze ice cream tubatwale bali ice cream bamwesiige n'omwesiiga famire zimu tezitera kugula ice cream oli omunene kwegamba teesa ne nannyini ssomero okusinziira ku kika ky'abaana naye sawa kyobala director yafudde tuba tugenda kugamba Mr. Director n'abakwatibwako what was the major reason okutwala abaana muve mu Central Region muize Busoga Region Bugisu Region then muyingire almost mu Teso za region eri capitalwa muize mu region 3 nga mwana mugenda kukola was it a tour or vacation bannange bino byalo is a government simulaba nawo wano olutijjo bw'essomero lwe lwasoose okutta abaana
ne bano bonna boolaba zino zonna accident oje nawudde yabuuseeko omupiira n'ogamba bannange vani eno basi yesomero ono dineriye kamuli ndo kamuli soga sabuli ne baba mwana musajja alwanye n'emmotoka then ekibuzo ne kye tugambe nti emmotoka ani yagisportinze emmotoka etwala abaana b'abaana ate yabadde yasomero eryo very good kati amasomero gano tugenda tutuukawo ku kya vaani kuba olwo abagabi baziwandiise which is very right tumanye emmotoka etambuza abaana bayina DMCs bazijja walinga zibadde zikola takisi ne bagikolamu ka service n'agijjako ebikuubo n'agikubako shato n'ateekawo sukulu vaani n'osanga sukulu vaani ng'ebipidde mulimu abaana b'abandi nga n'akasozi tesobola kalinya bwe tesobola kati n'osanga babutadde bushato nga 14 olwokuba bunyirira kungulu bubutwala abaana fottuwa kumbe zi DMC bazijje wali eri mu bayaye bakigege nti ate bwe kijja ku ntambula I don't even sympathize with them n'emmotoka ezo ziba zirina okubeera with the service era ku kyentambula n'enkoshoninga ne kuba driver b'amasomero yuba director b'amasomero n'abalina obuvunaanyizibwa bw'obulambuzi abaana mutu yabaddereva be mutwala okutte MS avugira e Kampala wano mu Central Region omututeeka pikyolwa mu nsozi osuubira ki oluguudo talumanyi ne bwana tulako wansi esisi nnyingi ne bwana wita tamanyi nti wane weepete waddako ekkona bweriti psychology lowooza bulowooza waga twasoma ne mukulu wasomero mukulu wasomero nga nebe tobirowooza you have the right ngoli headmaster okugenda ne mufumbiro olabe ebijanjalo byayidde abaana bano baalidde ogendeko musiikibbe olabe teri mulwadde ogendeko mu toyi bane hygienically tuyimiridde tuti eno toyi yaffe tenna nego tobeeraawo abaana bagenda kulya mmere gendayo okukolabe emmere kijye bagenda okulya naye wenyini osabe n'akawunga ako era ebibuuzo birikuba ng'ogyeko ono yafudde wa King David gwe twogerako ne bano ba others abakulu b'amasomero abakyaliwo mwatekiza responsibility okumanya n'abantu abagenda okuvuga abaana nze omuntu bw'okera ku makino ga ngenda avuga motoka kanywemu wano akantu kange sikulinaako obuzibu oba otegedde logic naye obuzibu bwembuyinaawa kubanze ndi kabaka mu drugs nagambako nasoma drugs counseling and drugs long time kuva 2016 nzize mbi experiencing omuntu ate gwe nnyinako obuzibu yono agenze n'atamiira ekiro ekkulo limu n'akomawo ku 8-9 ajja ayimba bw'atagala n'agwawo wali agenda oyimuka guba gumugoya angovoyo tasobola kutula ku steeringi gy'oli agulumye n'agugjayo essaawa 6 ogw'ekiro 7 ne yeebaka azuuka talisted 1 teyawummudde bulungi 2 aliko angova z'ebikuba obutegedde enjawulo nti ono akanyweddemu ze simunyinaako obuzibu ayinza okuba ye vayibu ye naye nkulaza oli agoya okutta omusajja dereva ekkubo siryayo how sure that this man was sober byonna tubibuuza mmwe kubanga basimbula saa 8 ez'ekiro very good katambi nakalaba mu vibe ey'amaanyi ne bagenda ekirala naffe kennyini obakima abala basula ku ssomero abaana baatisa abaana 18 mu bbaasi egendamu abaana 68 wategedde kati kyetugamba nti mwaba amasomero olwokuba nti baagala okufissa ssente balemeddwe kubanga bali hayalinze bbaasi ekitini zandibadde mmeka 2 naye bo kye bakoze banyiza abaana 100 naye basooke balondole CCTV kamera essomero lino ebbaasi eno kuba kubanga ebyo sikyota ebisobola kati waliwo ebbaasi okuva we yasimbula okutuuka we yatuuka yayita kuba traffic officers baani kati ate traffic police era waliwo embadde zijja naye n'ajogera naye mugasi giinaako ate buzibu traffic police muba mwino lakati waliwo baba traffic abalina okuyoolebwa mu mbeera nze omanyi lwaki etisa abaana 18 nga yitika abaana 8 yakuyiseeko etya nze omanyi lwaki sibanenya era waliwo neyakyogerako yali nno ye na DPS nagazisobola sanga traffic coach oba coach oba emotoka etwala abaana ab'essomero naye njiyimiriza nti either njiwa abaana oba njikuba ekijegere wali olw'ensonga mba nkozesa bazadde loosi otegedde logic yalimu ekyo wano tuli lindako kino kyakakati naye before otegedde lwaki tebaziyimiriza nedda CCTV kamera zijja tulaga communication wakati wa driver ne aba traffic be yasanga yali kikubanga mulimu bakintu kidogo waliwo yakwata mu nsawo nedda nze nga sinanenya wa traffic nzira ku ssomero ne bana abaana abayise wama traffic man baleke bagende
nkulaze abazadde abazadde 1200 basasudde ssente owa traffic bwakwata emmotoka eno n'agipaakinga wali alina bakozesezza loss. That's first year. Gomanyi nti emmotoka yabadde na mipiira. Kino kyakaakati kyensoose okukulaga nsoose kuzzaayo nti kino kye twogera y'ensonga babadde nga tebabayimiza babaddengawo bigger loss ebadde ng'ekolebwa mu investigations baba bakola. Kaakati essaawa zino bakola investigation ebbaasi no kuba we yatandika okutambula mpaka we yatuuka. Abatraffic be yasanga yali ki. They are not even for it. Tebakiriimu nze nkubuulira. Basi tena nekuyitako. Basi tisa abaana bangi over aba traffic. Overloading. Nze kyenjagala kye baleese kati kye bateesa kati kye baba bakola nti aba traffic mutandika oyimiriza wamme emmotoka ezo bwe babanga emmotoka eyina ebizibu badde baziyimirizanga era nga babawa ssente ne zigenda lindako nedda yo confusing me babayimiza yesi kambuuze mayinansi ezivuga abaana mmotoka gye bayimiza neetawaayo ssente ate eyo nayo nsobi nedda tusoke tudde kwetu abataxi bo bakimanya ye kasamu imiriza ava mbuvi n'akwata bwati akasente n'akawo wa traffic n'avuga n'agenda naye nga taxi atisa abaana ba tuwa basinga zikola second term era batuwa ne bagamba ku Masaka road zonna traffic port egundi eziriko depot eziriko bakimanyiza 5 abamasomero bateekawo enkola ya 5 Chenjogero laka tokitegedde. Nanga anti tenjagala okunyoya nawe kikulemye otegeera. Nkugambye. Mu investigation zaabwe kubanga security kine kisobola. Abasobola okukola investigation bakisobola. Basobola okeba tapping kamera zonna. Base no we yayita. Base eyo. Balabe communication wakati wa conductor wa bus ba driver wa bus eyo ne aba traffic yasanga ku luguudo. Be bamala. Kijabba cyo we forward kubanga communication eso kubeera nti kintu kidogo bwe mala okukwata kintu kidogo then what aba traffic basoke bakwati tekisoboka sia tekisoboka kyegambye bwe ba kintu kidogo ekyo tukijje ku baana b'amasomero nje muluka zonna yenkola walone ezimanyidwa nti awa 2 awa 5 nze kyendese ku muluka z'amasomero n'aba traffic nkulaze ntuli ekibaddengawo nga waliwo gwe bagenda okukolesa loosi emmotoka kuba waliwo abaasasudde kyokka sinsobi ya somero oba sinsobi ya muzadde nga nsobi ya kampuni eyaleese emmotoka naawe nze nga kyebaleese kyekiba kikola nti owa traffic yimiriza emmotoka eyo bw'eba erina ebizibu gipaakinge ku poliisi kampuni eno eyaleese emmotoka esindike emmotoka eyongereyo abaana bwe baba nga tebalina mmotoka ndala gye bagenda kusindika awo wennyini kampuni ekkiriza okusasula okulifandinga ssente z'essomero kakati baga ndi wano wewe malo gajiyimiriza babadde balina abantu be bajooga be bakozesezza loosi kakati kitegeeza buli ekiba nagamba ne buli incident ebaawo eyina president gyeseetinga nga n'owa traffic tetunnamutuukako tusooke tudde ku ssomero director bw'oba otwala abaana b'essomero director akatijjo minisita n'agamba bisooke biyimirire oli n'agamba ate study tours za A-level nazo teziriiyo mutulimba secondary tebiriyo for what to soku damo question ya geography nga togenze na Kasenyi nabadde njireta no gatsoke session ya primary Kasenyi learning site question ye kugamba for any field work you have ever carried out either we in a group or as individual kati ko nimbo tambo ina genda kapitolwa tu nze nali nkola senior 4 nagamba ko the other brother omulema recent ya na tuone senior 4 inze sini amanyi mwana kusoma kwaffe kwalinamu ebizibu natula senior family nakola senior family ndebiro banagamba ko asa anti mwana kati muzeyi yali afudde kati registration inabula director nangamba bwe nkuwa passport okuddayo ogenda kole mbadde gamba nti oyo field wakaye blaza wange oyo bwe twatula senior 4 naye bilingo obijjeeko ebyo ensoma yaffe mukutula senior 4 ye yangamba kubaze senior nasoka nengendo mwako gwasuka nakola field waka Masese landing site ejinja eyo nange nagendayo kati negamba ngawe government ate saatuula olwokuba nali sirigisitalinze kati omwaka okuddako nenfuna registration nenkomawo then ebulaza kati ebulaza nsobola okuba nali ngezeeko Masese ziraga siddawa mutuwa kwegamba mu field wakasiddayo jukira fisi bintu byakweyiya kati ebulaza manyo yangaaleka nawe enamba egambye in a group or individual yala ngenda mukatalike nabwiru wengendo somera field waka ngantya katonda yakola enamba ya katalike nabwiru mu field waka
ate ye n'agiyita otegedde kye bata field worker katuzayo mulete sente katuzayo ku bali aba SST betwagambye kkiriza bwe bakuumi ng'olina ebipapula wummuza omutwe kati ne bana aba geography bw'oba tomanyi kye bayita field worker wummuza omutwe field worker omwana amukolera ne mu kirombe kya bulooka omwana amukolera ne katale market nga togenzeeyo just kasitomanyi kye bayita question approach kasese togenze wano ani yakulima mbu oyo history yeetaaga concept inde ya Napoleon gwani yakulima nti ogwo mwaka yeetaaga specifics ekyo kijjiramu ebyo gye wakonyeeko okwagala okubba abazadde amasomero agafula bizinesi kati ekya bizinesi ndowooza tuba tuwunzika ensonga y'abano gavumenti kyetugambye saavisi ziyingiremu n'otandika essomero okumanya abantu kati ezattuwa zoozirabye batukuba buwumbi requirements kuba kubulako omwogezi ofuuke okwanjula ne bakusasuza eza vaani mu building fee ne bamala mbulabalatole fee amasomero gasasula building mbulayiburale nga tebazimbye kazimbe konna n'obabuuza gw'otandika essomero nga terina kuba na layiburale terina kuba na kompyuta yokozesasuza ensi ne maintenance batuma okujjako tujoga gavumenti where are you computer lab naye mulina ogisasulira studies ne musasulira nze omwana owange waliyo kafaananyi ke natimbyeyo ak'ebyobufuzi nze omwana owange yagenda okutandika oyingira bebi nga buli kintu akimanyi mu nasali wali mu bebi naye buli kintu mama we musomesa ne taata we teacher naye logic ntize ne private ne bagala okunziba nsobola omutwala mu UPE n'asoma kuba nze manyi concept of education oba omusomeseze ewaka lwaki nkirese batuma aba private mwe mulina agantu ge mwateeka mu masomero abaana baffe bafamu beesaddaaka mwe mutubba mwe mutasomesa silabasi bagivaako leero balinayo tuwa enkya swimming simanyi out simanyi bannange gavumenti where are you bowe bati ate n'ekirala abazadde boogereko lutijjo nabo batijja tebatijja bitooke bye owange asomera waagundi mama gundi owe yamututteeri kaba abaana bamwe kaba basadda kabafe nga mulaba ne bakwata obusente teacher omukubirako ku bifaananyi ate wali abakazi naddala nga kekanako kasoose okuzaala ne bamala okuba akanako ebifaananyi babusala enviiri babujjako ebifaananyi ne babukologa wayita mwaka gumu ebinga tenkayiwandusu nga tomanyi anti mwe mutijja baana bafiire simanyi somero simanyi eri ate ekizibu ekibi tulina privatization mu services ezo n'abaali badde babikwata wamajja esimu yingo tukutumidde anaakwata kulenga naye alina lyabukadde nga nerye wafiirayo abaana ati kyetugamba kati naye anaagamba oba tuliriddawa generaali MK omutume nga bakutuma n'ojjolabisa abeeno kabanda naffe katukutume munywanyi genda ogambe ku high command ya piro yo high command yetera okuwa emirimu naffe tukutuma oddeyo bagambe balingizeeko mu masomero balio kabaddi kyakaliyo ojuga obubaddi obwali buzze mu masomero mu kweyokya omugezi n'alingizayo nga gakenga alekerawo okujja ne wano tuwa zitandise okugiraagira obubbi balinga abatuula wali ne bagamba nti bannaye wamma general high command muje tuyita national revolutionary movement tutandikire ku masomero nago tugakwateko omutume nobo obaka butwale mwana amasomero gasusse private director w'erya government ate yayina erya private ebitabo abijjeno okasanga mu private sukulu kaliko not for sale government of Uganda nenga kali mu private gamba kiri mu Uganda okimanyi uwewuunya buno bufamaso busemedde amalwaliro buyina eddagala lya government eriko not for sale inyi kyagibe ennyini n'abalwaliro sabe ate balina amalwaliro wali ebbali mwe muli eddagala government of Uganda not for sale oli akola mu ddwaliro lya government naye n'akolawo eddwaliro besides liri beside lino eddala erya government ate nga ddungi nnyo nga lina facility zonna kyokka n'eddagala nga liva eno ne lisala empiso ebintu bya government bannaye government tuyambe tujje privatization mu service deliver basigale mu production services gamba twali wano tukola program ng'okana naye nkugamba nti government we bange eyagala okuweereza obulungi abantu no government ya President Museveni services health education transportation eno kubeera ya government naye buli energy ya government oyo golaba muyaye mwami government mbw atundamu shares ne baguza share nabo bayaye mbera ntane ekitongole ky'amasi kya government nga mulimu ate owalu verification authority mulala simanyi agagaba mu kyalo mulala nanti bayina mu department waliwo distribution byonna birume
transmission distribution layer yekyalo yes bayina ate nekira abantu bagaye nti UEDCL tegaba amasanyalaze mu Uganda yonna anti kye bitumenya ezo confusion so kyonna kyekiri service delivery tuzijje mu privatization mukwano gwe kifo bakimujjeko bataddewo Zedriga bataddewo Nambeshe ate gwe bajjewo siye mukwano gwe baleseye mukwano gwa okay kati bajjewo siye mukwano gwe Zedriga sikyaliwa no bigenzo okujja nga iPod ebinda obukulembeze omukulu yabukyusiza yesterday n'abagamba yebaziza nnyo Zedriga emirimu gyakoze mukadde kwe bamuweera ekifo kino bigenzo okujja nga iPod ebinda naye iPod okubinda twakitegeddeko nti NP yakkiriza okugenda mu iPod ne sente ze zijjeyo era bakkiriziganyizza buli mukulembeze w'ekibiina mu iPod okwebwayo emmotoka ya miliyoni 805 mwana atambulizanga emirimu so kati tuli awo yo post y'omukulu wagirabyeko yatugambye the Washington Post editorial ati ni ono principle to immediately review the relation nati America chimaiti no yarangirira ezimu ku nsi zeta advising abantu baayo kugenda mu Uganda mweri kati mbuli ani yagambye sokoddemo Washington chi the Washington Post's editorial board asking the American government Washington's editorial board its relationship with the Museveni's dictatorship for rigging elections and oppressing Ugandans we cannot agree more kati bakwatanga obujegano ogenderayo Washington editorial Washington lupapula lwa mawulire ati kyengamba mu Vision Group editorial gundi yagambye government ebyo biveeko kyendaze lindako national security tozireta mu mawulire no chenja otakedde obujego obwo kati bwe bakwatiddemu Washington editorial post Washington is a lupapula lwa mawulire nga olaba New Vision nga olaba Daily Monitor kati editorial board olukiiko olukola kyo editing amawulire mbw ate lwe lutisatiisa kyegamba ebyo bya that's number 1 2 lwaki yafulumiza Zedriga nakugamba Zedriga was a machinery omulimu gwe tegwawedde ogufulumira foot soldier nogogola ekitebe yajjanga machinery nakigamba oli yajjanga machinery kumufulumya oyo jjukira ye mu entalo tazitya nagamba ye entalo ze yasooka n'akuba mpuuga tojjukira ku kyaba mpuuga ono Zedriga yebyo ebyo bakuba tawaali omugamba ajjanga ina mission yawedde ne baleeta oli gwe twagamba Pastor Jamada eyali omusiraamu n'alokoka kyokka mu kulokoka wadde mulokole naye ye asobola oyimira n'achallenginga abasiraamu kuba yaliyo baleese Nambeshe yali eri ajje wano kuba ye asobola oyimirira ekibiina n'akiyinza iPod ne bamukimayo mchojo kunyola abantu etabaalo zoli mu bagamba editorial post ya Vision babireke bade sinagira bayo post anange otegede Charles za Nambeshe Nambeshe is a superb man wali twagamba ngo je kwega there are very few abasinga Nambeshe experience kwega mu parliament and political party system mweni UP batono ne tumanyi tugamba nti naye ono omuntu yakyuka kufa bamutukkiriza nti yali mu NRM ebyadala yakyuka tusobola muwayiriza yagenda naye ayina bingi byasobola okukola mu NUP singa aweebwa omukisa nga bwe twayogera ku mpuuga lwakwa baalwana nti buli omu alina kyasobola okugattako singa omukisa gubaawo now Nambeshe kati omukisa gwe guzze kati sorry omukisa omugaso gwe okuteekesa mu byamanyi sikuteeka okubajjirayo tulukalazi Museveni yakugamba talina mukwano gwe wabula mu lugendo lwe gwasanga nga omugattako oba mukwano gwe era bw'omwegattako n'otamuzoganya musobola okutambula bbanga lyonna kitegeeza kimbu ye alina basobola sportinga mu kkubo ng'atambula nti kati ono jangu wa mugaso kisaba tuli wa mugaso gwe vaawo kati kyekino kyenkulagana eno nti omugaso gwa Nambeshe bulijjo waali ng'omugaso gwe tegunnatuuka omugaso nga gwaba n'obuzidwiga soka ofumibwa n'abaana tewawuli ne muganda waffe mulya nnyama yabagabi bafuutu soja bali mwezo bafuutu soja tabetaga mu ofisi ye n'agamba ate sina bafuutu soja bannuupu bokka namwe abavubukavubuka mmwe abajja jo yambala totegerekeka oli mu katissaati nga kano weeyingiza mu ofisi n'omubuuza gwe tewabukubanga mu kunoonya akalulu obutissaati so kati ensonga ya iPod ye yaleesezza
munywanyi waffe JB bwe bamuleeta nti yamanyi protocol nti yaliyoko mu house ate yali mu kibiina ekyali kimanye enkola yaakyo so kati yazze kugirayo NUP tooke era agenda dijjayo kuba gwe mulimu ogwamuleesezza Zedriga ate kibakimanyi Zedriga si munyiivu yadde nti ye loolo ye yawedde kasoko omule wano era bwe binaakomawo nga bamuzzaamu bamukomyawokko kati Nambeshe ng'ogyeko ekyo ddi kimanyi mu iPod bakimanyi Nambeshe wadde wa opposition alinamu kunsa esobola okwogereza ku bantu abamu Nambeshe ayinza obutoogereza abe n'alemu ku jjeeno naye asobola okwogereza olwolumu ye n'atula mu kakiiko ke kamu nabo oba otegedde logic nti yes bw'ana asayininga Samuel nga alipresentize NUP nti waliwo abali mu NRM abamulaba mweyensa oba otegedde kyenakulaze nti yali wa munju tebasobola muvunaana nnyo waliwo ne byayogera nga jamada we yaga anti eddiini egamba lahu naga okay kati naawe noddayo n'olivayizingamu ye Nambeshe nti alimu kunsa n'abali mu NRM bwe bunajja mu house in portioning bagenda muwangamu kwega ku kitiibwa so Zedruga talina buzibu bwonna talina yeera n'omulimu gwe gwawedde ate naye ate okuba psychological kati akimanyi nti nze ndi machinery kundeeta kubaako gwenkola bwe guggwa nga banjijjawo ng'okabona bw'omutume Kabanda naye machinery tanyiiga ne batamu wa minisita mulaba anyiize bwe yakomawo n'aga kati bampadde gwa leader of opposition era gwavuga kati logically ne Zedriga naye mutume omutume bwe yawedde ne baleeta omukozi w'emirimu naye tukugambye agenda kusooka kujjawo kukimayo ettooke ly'abasajja mu iPod second okunoonya mbu nupu tugizeemu ku nsa kuba ye ayinamu ku nsa ajja kwogereza ku ono position abamu gye tusinkane ku kitebe wamma kati nze n'owandika mu mukono gwe n'abawandiikira n'abazza jjukira bano ababiri abasatu babadde bali mu volongoto leader of opposition mu parliament etwamwogerako lyasinze use opposition ono gwe baleeta Abibu Buwemba mbusimanyisa abakunzi abagoberezi bongera kugenda oba akunga biki nga bongera kutuka kutusi kati ono Zedriga nituga yayongera bafuumula muve wano namwe mugende munoonye ebyokukola kati Nambeshe yagenda okulibranding ekitebe bempiguni muwandikire bantu badde sibiri ja fatwa tugenda ebbaluwa gundi bamuyise gundi bampereza message bampise naye nga Nambeshe nti Nambeshe aze kuzza some order ku kitebe naye ng'ekisinga obukulu ebya order bya bayithawo ekisinga obukulu soko gyeyo kinnamunsawo tunyoke tuve wano abimanyi psychologically kale wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Rastabaga tugenda kukoma wano naye abamasanyalaze nammere n'ebbalamu bwe banajja kale tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera